Akulira ekibiina ky'NUP kikwatidde bendera mu kuvuganya kwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'olukuŋŋaana mu kibangirizi ky'essomero erya Aga Khan e Kampala mukadde gyakuyegedde obuwagizi mu kitundu eky'amasekkati ga Kampala. Ono abadde kyajja atuuke mu kifo kino n'ekire ky'enkuba gye kivudde kyokka ng'abawagizi be basigaddewo wakati mu kuwaga. Katabo Moses akwatidde NUP bendera ku kifo kya mmeeya wa Kampala Central abuulidde Kyagulanyi ebizibu ebiri mu kitundu kino. N'avuganya ku balodi meeya ku kkaadi ya NUP y'engeni ya Ronald Nsoboga bali mwezo asabye bannakampala okumulonda asobole okumalawo ebizibu by'ekibuga okuva ku nguudo embi ne kasasiro. Ebizibu bya Kampala byonna kumpi byekwolaganya n'engineering. Sabo ndi mukugu nina masters degree mu civil engineering. Ndi mukugu mu bizibu ebiruma Kampala okuvira ddala kasasiro. Yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi amaanyi agatadde ku kyakusomesa abantu ku ngeri eyo ey'okulondamu ku Lwokuna. Wabula ennaku mmeka ennaku ziri bbiri zokka. Bannayina 15 ku makya ku Maliri ssaawa 11:00 zikusange ng'oli ku poliisi siteshoniyo. Tetwagala bagambe nti ate kaakati mutuuse simanya ssaawa 1:00 twamaze dda okugira. 11:00 zikusange nga watuuse dda. Bw'otuukawo wali buli kye bakola mubeere nga mukigenga nga ne ba ejenti baffe we bali. Akabokisi nga tebannakateeka wali mutandika okulonda balina okukavuumula bwe bati bakakubeekube mumekinge sure nti temuli kakonge temuli kirimu. Ssaabawandiisi w'NUP era avuganya ku kifo ky'omubaka ow'ekitundu ky'amasekkati g'ekibuga Kampala David Lewis Rubongoya abulidde bannakampala kye bategese okubakulira nga bamulonze ne banne. Boda tukitegeera bulungi nnyo mu kifo ky'okuspendinga miliyoni nga 3 oba 4 okusasulira boda kati mukisasulira miliyoni 12-13. Ekyo kigenda kukoma mu gavumenti ya President Kyagulanyi Ssentamu. People power. Olo olunaku keera okyolonde tumekinge sure tetuyingira Uganda empya. Nga Kyagulanyi tannaba kwogera mukyala we Babi Itungo asoose kwebaza abantu olw'omukwano gwe balaze kabiyitewe. Essanyu ate lissa abawagizi olwa Kyagulanyi okusooka okulya mu ndago. Mu kwogera ono asabye bannakampala okuvaayo mu bungi ku Lwokuna beetabe mu kulonda. Mu bitundu 95 ku buli 100. Nina essanyu okubategeeza nti buli we tubadde mu Uganda baganda bange nammwe mubaddeko ku mukutu nga mugoberera. Buli wamu bannayuganda bavuddeyo mu bungi bwabwe ate nga basinga obungi ba myaka gyammwe. Kati ekyo twamaze okituukako. Njagala obbasaba baganda bange ng'ebula ennaku 2 nsaba obbajukiza mwenna muveeyo mulonde tuveeyo tulonde mu bungi. Olunaku egenda kubeera public holiday. Ono era asabye abantu okugenda mu maaso n'okukuba amasimu nga basaba bannaabwe akalulu mu bbanga lino erisigaddeyo. Mulonde baana ba maama muveeyo mulonde. Tukyalina omukisa oba okyasobola okuba essimu buvaano zikube n'enkya zikube ne ku Lwokusatu leero Mande n'enkya zikube ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu zikube ne ku Lwokuna ku makya zikube naye ku Lwokuna gula firimbi bogera ku majaji fuweere kuba tulina omulundi gumu buli myaka 5 ate nga bwenze mbagamba guno guyinza okuba omulundi ogusembayo okulonda President. Mu kwogera wonna gwabadde bamuyiira ensimbi mu ngeri ey'okumufuuwa. Kyagulanyi olunaku lw'enkya wakukomekkereza kakuyege we mu bitundu by'e Nansana. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV Amalindilire.